This is from Nabeye yalumbye dda banka emanyiddwa nga Centenary Bank era nga wenjogera ba clients abawerera ddala ab'enjawulo be bavuddeyo nga bakomplaining nga ssente zaabwe okubanga zitemebwa nga bo bennyini tebanaba kubanga ate bazi withdrawing wabula nga ate bano bongerako bagamba nti beekubidde omulanga eri abo bekikwatako wabula ate tebafuna kuddibwamu kyonna ekigenda mu maaso tujja kubanga ate tukimanya wabula nga ate kyenyinza okugamba nti Uganda yeetaaga essaala ziri zennyini super lubalula. Abagalwa balungi mbanirizaako kufifije the news era nga ngamba nti mukola kyamaanyi nnyo ddala okubanga ate mugyeko midiko mugye bali gye mutusizaako engalo olunaku olwaleero kansuubire nti muli bulungi yonna gye musinziira era nga nnyongera otwala omukisa guno okutegeeza oyo yenna tanaba kubanga asubscribinga ku channel yaffe agende mu maaso bw'ati abeere nga asubscribinga twongere okunyumirwanga n'okuyiga bwe tuyiga. Yes, olunaku olwaleero mwana muwala abadde amanyiddwa nga Brenda Wamala awumuziddwa munange ku bijja by'abajjajjabe era nga bangi bagenze mu maaso okubanga ate bamuwerekerako omubiri gwe guwumula emirembe n'omwoyo gwe Mungu agulamuze kisa. Olunaku lw'eggulo ng'akabenje ako kakatuukawo omukulu amanyiddwa nga Honorable Francis Zaake bw'atyo yagenze mu maaso okubanga ate apostinga full stop yokka nga talina kigambo kyonna kyonna kyayongeddeko wabula ng'ate reaction eyabadde ku full step eno yabadde y'amannyo nnyini ddala okuva mu bantu baffe wabula ng'ate yagenze mu maaso n'akaptioninga awo wansi n'apininga caption ye n'agamba nti a wise man once said nothing. Kino nno kyagenze mu maaso okubanga ate kyogeza bannayuganda ebigambo bingi nnyo nnyini ddala jjukira nti omukulu ono yasinze okusanga embeera enzibu ddala n'omukulu amanyiddwa nga General Katumba Wamala wabula ate olunaku olwaleero abeewunyisizza bwakedde ku makya n'abeera ng'ate agenda mu ddwaliro okukyalirako ku mukulu ono. Yes, mu ddwaliro gye yabadde agenza okuba ng'ate ajjanjabibwa. Kino abasinga obungi babadde tebakisuubira nga bangi balabiddwako nga bamubuuza nti katusuubire nti kino kiva ku ntobo ya mutima gwo ekyokukyalira generaali oyo kubanga tumanyi byakuyisizzaamu oba byakutuusizza kuba byoyiseemu bingi nnyo nnyini ddala kyetumanyi nti ku mutima gwo olinako obulumi naye nga ye bw'atyo bw'akikoze agenze maaso okubanga ate amukyalirako wabula nga si ye yekka n'omukulu amanyiddwa nga Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu muyite Bobi Wine naye yagenze maaso okubanga ate agenda mu maka g'omugenzi okubanga ate akungubagira ku mbeera eyabadde genda mu maaso era nga alina ebigambo byagenze maaso okubanga ate ayogerako eri abantu. Mawulire ga kikangabwa, mawulire ga ntiisa nnyo kyanaku nnyo nti muganda waffe General Katumba Wamala yafunye obulumbaganyi. Kusooka twebaza Katonda nti obulamu bwe yasobodde okusumatuka nabo. Kyanaku nti mwanyinaffe muwala we n'omugoba w'emmotoka balusuddemu akaba naye obulumbaganyi buno ffe bwongera okutulaga obuzibu obuli mu ggwanga era bwongera okututangaza amaaso nti ensi bw'eba ekulembebwa bubi, ensi bw'ebeeramu omuvuyo, ensi bw'ebeeramu enfuga etali y'amateeka tekiba kya bulabe eri bantu ba bulijjo bokka wabula n'abo ab'amaanyi nabo baba mu bulabe kwega tewali ali seefu tewali ali bulungi paka nga buli munnayuganda ali seefu. Obulumbaganyi noba nga bukoleddwa ku muntu ali ku level ku ranka ya General Edward Katumba Wamala n'ebitibwa bye n'obukuumi bw'abalina omuntu wa bulijjo ono atalina bakuumi oyinza musigira kifaananyi kiri ku byekwerinda bye ng'omuntu okusiza ku ggwanga bwe litambula. Omuntu wa bulijjo newankubadde osabye musiigire ekifaananyi naye ekifaananyi kyo bakiraba mu kiwamba bantu bakiraba mu ttemu erigenda maaso bulijjo lwakuba bituuka ku bantu ba bulijjo naye era n'obulumbaganyi obugenda maaso kuba ebitiibwa mu ggwanga tebwakatandika ozoolaba obulumbaganyi bwatuuka Kaweesa bwatuuka ku Kirumira bwatuuka ku Abiriga bwatuuka ku Joan Kagezi basheeka abasiraamu n'abalala bangi nnyo ekyennaku nti tewabadde ripooti. Ekyo nno kikulaga nti ebitongole byaffe ebikuumaddembe oba ebirina okuba nga bikuumaddembe tebifudde ku security tebifudde ku byakwerinda by'abantu wabula ate bebifudde mu kunyigiriza abantu na kusirisa amaloboozi ag'emulugunya ku ebyo bitagenda bulungi mu maaso mu ggwanga. Ekyo kyengero tulaga ngera bwe nkugambye nti fena tetuli seefu. Tuyanziza nnyo okuleka nga olina kewandyagadde okwongerako kati nnyo seconds nga zizo. Kenandyagadde just okutangaza bannayuganda nti embeera eno okutereera nga ebitongole bikoze emirimu gyabyo. Ekitongole kikuumaddembe ne kiba nga kikuumaddembe ne kiba nga tekizanya byabufuzi nga tekitulugunya abantu ne bannayuganda benna okumanya amazima n'okumanya embeera eri mu ggwanga nti waliwo abo abalowooza nti bali seefu ate waliwo abo abatabeera seefu naye nga kyandibadde kirungi fena ne tubeera seefu nga bannansi. Abasuubuzi kamba njuliredi atika owa atika
unisex trends anti ona kutusaka emigugujo okuva mu ggwanga erya Zaake okutuuka mu ggwanga erya Uganda oli musuubuzi wa ngoye z'abaana z'abakyala z'abaami omuli empale engatto enkofiira amasuuti ebiteteeyi ensawo saati ne t-shirts wamu ne sharia abikutusako ku bbeeyi ensamusamu ate mu bwangu ddala muweereze ka message ku WhatsApp oba mukubire ku namba ye y'essimu +9053 770 26 Yeledi Atka owa Atka Unisex Trends okukwanguyiza ku nsonga zo. Okuddako mawulire gaffe yamalala mwana mulenzi amanyiddwa nga Brands fena gwe tumanyi obulungi nti ono adiringira mu fashion. Yes, mwana mulenzi ono yagunjizaawo omuze ogw'okubanga ate munange atumbula brand ye nga akozesa ba celebrities ab'enjawulo okuva mu biti eby'enjawulo era nga kubazze akozesaako kwe kuli mwana mulenzi amanyiddwa nga Fake Famika, Judith Hard, Spice Diana, Pia Pounds n'abalala bangi nnyo nnyini awo era ng'agezaako okwasaganya ekintu kino mpola mpola alabe nga akiteeka ku level endala. Olunaku lw'eggulo yavuddeyo nabeera ng'ate agaba n'ekifaananyi kino kwabadde mwana amanyiddwa nga Spice Diana ne Judith Hard ne mwana muwala ono omulala. Yes, n'agamba nti mugule ku bugoye oba ku buvaazi mulabike ng'ate munyumako naye nga bamanyi nti 10 terikyawomu ate 10 teryagala omu. Ba social media in-laws bavuddeyo ku nsonga eno ne bagenda maaso okubanga ate bajerega abaana bawala bano nga babavuma obutini era nga babayise bamagumba ne bamugamba nti bw'aba yeetaaga bamoddo bano bamagumba si balina okubanga akozesa. Ne bamugamba nti yandikozesezza abaana nga bawininwaji abalina emibiri era ne bamugamba nti akozesa nnyo abatono ekiraga nti asosola abanene. Engoye yasazeewo kubanga ate akola za batono zokka ne yeerabira abanene bwe batyo ne bamusaba abeere nga ate munange akwatagana ne weninwaje balabe nga ekintu kino bakigusa. Katusabe tulabe ekintu kino waanaabeera nga ate ye ng'omuntu oba omulanga anagulira oguva mu bawagizi be naye nga kwekwo okusaba kwabwe nti ba Fatima Mata bafuddeeko yeekubidde nnyo esaidi eri basirimu mama okitegeera naye nga embeera y'obwetyo bwegenze maaso okubanga ate efaananako. Ate nga ku saidi eya mwana muwala amanyiddwa nga Judith Hard jjukira nti ali wali kuba Spice Diana era nga bamuyise omu kuba magumba avuddeyo olunaku olwaleero n'agenda maaso okubako caption gy'aleka emabega. Jjukira nti ono yafuuse Miss Elite wenjogera era nga ategeezezza ba social media in-laws nti ennaku zino ali bize nnyo nnyini ddala engeri gye kiri nti kati ebyokwasaganya alina bingi takyalina budde bwa negativity. Mwe benna abali willing okubanga mukuba amagumba tesi mwetefutefu kubanga ate munange akola ki areceiving comments zammwe mu mwesonyiwe era okwo n'ayongerako okubanga ate naffe ba blogger atukomako n'atugamba nti tetumunoonyaamu lugambo tumuleke muki mu zoni ye gy'alimu abeere nga yeewulirira emirembe gye olw'ensonga nti yakoowa okwo n'agasseeko n'okuteekako ttiimu ya ba Judith Hard diehards ba Judith Hard n'abategeeza nti munange temumpeereza wadde ka screenshot n'akamu akalaga omuntu nga nvuma oba nga njogerako bubi mundeke embeere mu mirembe gyange. Jjukira nti ono y'omu ku bakyala abasingire ddala okuba nga ate munange basanjagibwa ku social media okwo. Nabagamba buli lwe mukola ekintu ekyo muleetera omuntu okulwala muli mu bwongo gwe wano kungulu ng'okikola toyinza kumanya naye onafu y'omuntu oyo n'obeera nga omumalamu amaanyi ku kyakola n'omuleetera okuba nga ate awulira atya kwegamba mu creating a loss of esteem mu muntu. Mulekere omuzogo bambi wadde ng'omuntu kyaba akoze olusi kirungi osobola okumuwabula mu bulungi naye so si mu bubi. Okuddako ku mwana muwala amanyiddwa nga Prima Kardash ono naye y'omu ku abo abasanjagibwa enkya n'eggulo ku social media nga munange tebassa mukono. Yagenze mu maaso okuba nga ate anyumirwa obulamu n'ekyebbeeyi kye ekiriko ennaku zino ekikola wali ku Galaxy FM mwana mulenzi amanyiddwa nga Henry. Jjukira nti Henry eno gye muvuddeko yadde yakawoninga ba social media in-laws nti naye munaayogera komawa nze ndi ready okufanani ne Prima Kardash siri willing oba nsinga obukulu oba yeyerusa oba ali biki nze gwe njagala naye nga Prima Kardash ennyambala gye yagenze maaso okubanga ayambala abaana bavudde ne bamuwa amanya agabituli bingi nti muganda wa weninwaji era nga bagamba nti ennyambala gye yayambadde teweesa kitiibwa ye nga maama kagamba bagenze maaso okubanga bamuzza mu layini ba social media in-laws obula tubadde tukyali awo gwe yaleka emabega omukulu amanyiddwa nga Jostede n'agenda maaso okubanga ate apostinga ekifaananyi nga ali ne Serena Batanga bali ku buliri kye tutamanyi oba gundi video loadinga enaatera okuba nga ate etonya oba munange waliwo chemistry oba biology agenda maaso wakati w'ababiri bano bena tujja kuba nga ate tubitegeera naye nga ba social media in-laws nga bo bamanyi bagenze maaso okuba nga ate bamutegeeza nti wabaawo ddala nga waliwo biology agenda wakati w'ababiri bano bigenda kuba nga ate biendinga mu tears kubanga eyo yesaala eyakwata ku mimwa gy'abangi ebyo nabyo biri luyi eyo. Okuddako ku mwana muwala amanyiddwa nga Nina Rose yes fena gwe tumanyi obulungi ennyo
era ng'ono yali yeewangulira n'erinnya lya Ojambo. Yes, oluvannyuma lw'emikolo wabula ate ensasa genegena neegwawo wakati awo wabula ng'ate baaleka bangi nga tebannyonnyosa ebintu bino biwedde bitya olw'ensonga audio zaalikinga nga ziraga Daddy Andre ayogera bino ate n'avaayo n'atutegeeza nti stante olunaku olwaleero omwana muwala ono avuddeyo n'akapshoni nga n'agamba nti forever humble because what God gives he can also do what take. Nti munnange ye Eva abeera mukkakkamu kubanga akimanyi nti Mukama kyakuwa leero ate munnange era enkeera asobola okukikugjako okugeza nga akuwa obulamu n'obeerawo n'ossa n'okola buli kimu naye ate n'akeera ku makya n'akugjamu obulamu oba n'akugjamu omukka n'oba ng'ate ofudde. Kati nno kapshoni eyo eresse bangi nga tebabitegeera ne bamugamba ate kiki byaweddewo ababadde balinayo essuubi liggweyo kiki kyennyini kwegamba bagenze maaso kubanga ate bamubuuza ebibuuzo bingi nnyo ddala nga bokiwulira. Okuddako ku mwana muwala amanyiddwa nga Zari Hassan Zari the boss lady. Yes, gye buvuddeko tujjukira bulungi nnyo nti mwana mulenzi amanyiddwa nga Diamond Platnumz taata w'abaana be bano ababiri abasembayo bw'atyo yalinnya ennyonyi endeege n'abeera ng'agenda mu ggwanga erya South Africa ebbanga terinaba kuyita nnyo ne weeks tezinaba kuwera ziwera amabega awo bw'atyo n'abeera ng'ate abakyalirako n'abeera eyo n'abaana be naye agali mu nkubo gagamba nti olunaku olwaleero omukyalo ono atonnye mu ggwanga erya Tanzania era nga ayaniriziddwa bulungi nnyo nnyini ddala nga bw'olengerako awo era nga tagenze yekka kigambibwa nti agenze ne mutabani we ne muwala we abaana ba Diamond Platnumz agenze nabo bombiriri basobole okuba nga ate munnange baddamu okweyongeza daddi anti tuli mu what co-parenting. Yes, si bwe kiri bagezaako okubanga ate munange ensonga zino bazigusa naye nga embeera yo bwekyo bweyimiridde eruyi eyo omukyalo oyo azeeyo mu ggwanga erya Tanzania. Katulabe ate tujja kubanga twongera okumanya ebigenda mu maaso eruyi eyo. Olunaku olwaleero ku social media waliwo ebifaananyi ebigenze mu maaso okubanga ate bitambula nga biva wali eri ewa Mati Baba ffenna gwe tumanyi obulungi omusazi w'enviiri nga biraga mwana mulenzi amanyiddwa nga John Katumba yandiba nga yakyosezza mu ndabika nga bano nno bamwesibyeko bagamba nti ono ye John Katumba yali yeesimbyewo ku ntebe ey'obukulembeze bw'eggwanga lyattu Uganda nga munnange yanekedde okukamala era nga abasinga obungi bwenjogera bandibanga kati babetinga bagamba yeye omulala agamba si yeye omulala agamba yeye omulala agamba si yeye naye nga si yeye yamufaananye bufaananyi nze bwentyo bwendaba. Anyways kamberekereza olunaku olwaleero hatakuumira mpeera abeere nga abankumira ng'osule bulungi nsigadde nze Fifi Jethenis ankanga bulijjo mbaagala nnyo mweraba.